Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Wape Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Labe muna phone agamba atya. Hello? Kale nyabo nawe jebale nzibampita mkunja wa biti fama mu kitabuli ky'omuziki ekisinga wano mu program sisimuka. Tanzo kuuliza sewe. Sewe kunya amatenza wakunyamba muko. Amanya gange nze nalle. Nagende ebweru. Embere ebweru. Naye nga ndota nnyo mama wange. Ndota mama wange. Ndwala nnyo. Mpulira sebo. Nkuwulira. Kati mama wange mbadde nzijanga muweereza ssente zange. Angulize ettaka. Anzimbiremu n'ennyumba. Kakati. Omuweereza ssente zange anzimbiremu ettaka n'ennyumba. Naye kati mbadde kyenkusaba onnyambe mukwano. Ondobesezeeko ku maama wange. Sobole okumanya ebintu byange biri luddawa. Byanzimbira ennyumba yange byanzimbira sobole okumanya waawe ekola kiweeri wawewe naamala okumanya waawe biri newe sigenda ye wa maama wange owaayi wangi sinategeera ekirooto kye kibadde kikuleetera obulwadde nga bulwe muloota ndwala nnyo n'enjula n'okufa era kati kyayo okugendayo ntya n'okumusisinkana. Wakomawo ddi? Nakamalawo muno wiiki singa bbiri nga nkomyewo ssebo. Ne kati ntyayo ntya n'omusisinkana njagala kumanya ebintu byange we biri newe sigenda wuwe kasanze mmanye ebintu byange wabikola ki. Kakati bw'ona aba togenzeeyo onoosobola otya okufuna ebipapula ebikwatagana ku ebyo ebintu byo bye baggulira? Mr. Mukunja nze kasamanya bumanya wa ebintu byange we biri. Ebyempapula nja kutuma baganda bange bo bangendereyo tusobole okufuna empapula zaabyo. Nze kati kyenfa kwe kumanya wa we bikola ki ebintu byange we biri. Onaayogerako naye? Nja kwogera saagala kwogera naye. Saagala kwogera naye n'okumusinkana saagala namusinkana kakube kumulabako. Kale beerako ku ssimu tovaako. Hello. Mama wasuze otya? Bulungi wasuze otya sebo. Kakati kyekubidde okugamba? Obadde okimanyi nti Nalule yakomyewo? Nalule yakomyewo nga ayita washaleka naawe kusaagira mu bintu. Kakati no kankubuulire maama. Yakomyewo namulabye era ne wa mukwano gwe gye yasuze. Basuze batunulanga boogera. Kiki? Yakomyewo mwalimu. Nga yakomyewo atya nga yayiseewa. Kakati nno ate n'omusawo gy'obadde ogenda yamutegedde enkya gy'agenda. Togenda nnyo sooka olindeko. Agende bamukoleko mbw'abadde yalwala agende. Nkamutemye namando akatema musika. Agenda kola ki? Mbu gy'akeera enkya. Okukola ki? Bagenda mu kumujjanja mu abaddemu n'obuzibuzibu. Obuzibu obwakira nga yatandika ddi ebyabasawo omwana ayagala kuyigiriza nnyina we baloga. Nalule nga ajooga mane Nalule anjooze akwata ate ekkubo nadda nga taŋŋambye. Anti yakomyewo nga mulwadde ng'ayagala kunoonya bw'oli yamugambye nti maama we alina omuntu gy'abadde alaga katukutwala eyo oli akujjanjabe. Kaakati yalemeddwa okujja erinze maama we n'agenda mu bantu abalala bamuyambe. Kaakati oba yawonya akabenje k'ennyonyi.
kakati kasibabo baake motoka n'akasimatuka wanaatuukirayo nga nze nakubyedde essimu nga bakoze kye balina okukola kakati katulabe kunze naye ani anasinga munne maama ate kikuyisiza buyo okubanga omwana we yakomyewo just nga mulwadde ate amaladdeyo nga lwaki akomawo nga taŋŋambye ate obutagamba lwaki atuukira mu bantu abalala n'atatuukira wange nnyina yakeera ku makya ne mumuzaala ng'akikola atya kaakati katulabe bw'aba yawonya akabenje k'ennyonyi nkiddamu bw'aba yawonya akabenje k'ennyonyi kaakati kale katulabako emmotoka wanaakasimatuka anti kale ndowooza owulidde bamaama naye kati twesigaani wesiga omuntu gwe weesiga nga tekuliiko nti obanga kati omuntu gwe walisosa okwesiga yajja tennakawuka ate naye akunaabidde maaso agamba akabenje k'ennyonyi bwe kaba kamusubye mama wange tomugezaako ekyo katulabe oba akabenje kizeeyo emabega mama wange kimugjeeko just for example Umewera ku mama wange kimugjeeko mangu oba kyekomyewa mama wa moti yafadda yafa katwogere kale fula omuntu fulayo omwana tatya kufa basitwaka obaali Chita buli ky'omuzika ekisinga ku beat fama musamba olaba maama ava mu mwana we mukunje ebintu bino bitutabudo akasente bona abeera nako eri abo babeera nako omuwala bwajja kkali awo nze waliwo omuwala eyankubira nagamba mukunja mbadde nsaba nkwesige ongulire poloti ongulire ettaka ne mugamba muwala gwe neesonyiwa toddayo kubiŋŋamba nze nina ebizibu byange Kampala ne Uganda byatabuka abantu obwavu bungi ojja kumpeera kasente si kwagala kalya wabula olw'embeera ŋŋambe kanjozeemu kafe anga waliwo omuwala ali mu kiyumba yankubira essimu nagamba badde nkusaba oggyeyo omwana wange gyali abonaabona omuteeka ewuwo nze njamulabirira buli kimu n'ekirala nga njagala nkuweereze nga akasente kange ongulire poloti onzimbiremu wakino obuzigo oba omwana wange kubanga simanyi oba naddeeyo neŋamba nga neesize nnyo bulala ate omwana kati bwe yaŋŋamba ekyobutadde neŋamba kati bwafiire gwe wuwo teyali takwesize yali akiina naye nze ono wange mbadde kumalira lombo omwana naŋŋamba ongulire poloti ozimbe ennyumba tomanya bwenkoma weeyo omukuba ekidaala tuyinza ogibeera mu femi era bwosiba obufumbo bweke bampase kiyita buli kyomuzika ekisinga ku beat fama twesigaani nga maama akuvaamu n'agamba nti accident y'ennyonyi bwebanga emusubye kati kamulinde eyawano tajja gisuka nkasita maama naye abeeranga omuntu omulala naye ng'ate gwe olina okusembayo nesigga okusooka nanti kati Katonda engeri gye yatukweka emitima gy'abantu naffe tubalaba bulabyawo oba tumanyi kyakuluwooleza mwasize mutya abasimusi ono mama pise katooke naye banaye kale omukazi oyo muzibu nnyo banaye kale singa yamutta muto naye omuntu atuuse kale bannanga abakazi basire ekiteeza yali tamwagala yandimuggyemu bujja ng'ali lubuto naye omukazi oyo yabagwa ku akisidenti yabbye sente z'omwana atwala eri kati owulira omuntu nkuba kyeyo teyetaaga kuliira kase ate kibeera nk'ekyeyo naye kyomuba muwalabu oba jazimuddiza ate nazimuddiza ddi nga wuyo amwagaliza ntaana naye kati munsi omuntu akola atya maama waakuviiriddemu bw'atyo akwagaliza nakufa nkunya nawe ekiraba nze nsigadde mama Shirani ebuwama naye kati okyaba akola noonya magezi malala yejjanjabe kubanga agenda kufa amasonke nateeke oyo mama nyiziza nnyo kati mama wakikoledde omwana we agaliza kabenje olwa sente ze zeyekolerera kati twesigaani mu nsi muno oyo mama nsaba akabenje kayagaliza omwana we tekaba kamutuukako mukama nkusabye mukyala mukunja ate ofaananye maama omwana ono semuwemba kukyokutasa mumaaka ne maaka bannanga abazadde maakwakirosa naaza nayogera bwatyo maaka maama ali maaka mbere bulungi nkale mukunja esebo assalamu alaikum wa alaikum salaam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ono kutenginya busula Muhammad ali mangira
Mina kacho wali hao. Yese bwendinyo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam yahi. Amuti salamu eje mungu muteze banayo. Walai. Akati mukuru mukunja. Baba tuwade tuwesiga ba mama. Areka lina oba tuvuddemu. Da. Kali tugenda kwesigani banayo. Nze. Ibwe. Insha Allah kati tugenda kuchikolako tata. Hello. Wanji? Wami mukunja je bale mukwano. Kale sebo. Kanso kuita Wakati mukunja nze tetesa. Omwa omutima moyo yisiza buyani batagwira omwana bambi profite yani batamuyisa bwatyo. Nange nebiganye. Mukunja muti nina kasho masuze mutya mwebale tuweereza mikwano nange tuli kuki mazima ddala. Imagine mama yakera enkya n'azaala omwana we okubeera nga amwagaliza ekyo. Mwana gwe kiki wakola maama we okutuuka ku ekyo mannange. Nenze mbadde nteesa kasita owulidde maama pulaani ze kati gwoba weesooka nga maama tannasookayo gwoba osooka okuyiiya pulaani e. Nedda bannange. Wajasipiyiza pulaani mujuju wanje yenze birungi ebuwambo. Mukunja yenze birungi ebuwambo naye mwana muwala oyo amanyi kino maama we talina kalungi nakamu kamwagaliza mu nsi era akola ebibi maama we amwesonyiire ddala Mukunja. Omunyamulenge Johnson okuva Kivule Kikyusa. Sebo. Ddala omukyala oyo yazaala omwana oyo Munyamulenge. Tabuli ky'omuziki ekisinga wano ku beat fama bana. Sisibula baze neewuunya. Oba omuntu akola atya. Ate munnanga abantu abo kati omuntu ngoyo aba akulanga alina omutima mulungi. Naye gyayongera okukaddiwa entondo ne ziyingira gyayongera n'atandika ate okulowooza okuloga. Kati okuva ku ntondo kwakuddako ttima. Kuddako okuloga. Bale kuweereza nze Kaliba Bernard Plech Futo ensasaggo mu bwati. Naye baba kiri Uganda maama nnyabo era omuyimbi yabiraba. Maama wakuzaala ayinza okwogera ebintu ebyo nze kwe ndi ku BTFM. Wakana tonnamufuna. Ne bw'omufuna n'abyogera ng'okkiriza. Oba si yamuzaadira nga bamumusaka. Tekisoboka. Nuku abantu nga bazibu mu nsi muno kati twesigaani. Oli ddala waddira temutabani we ate muwala we abantu nga si bangu bannaayi. Era lyonna gundi ya ssente maduga ssente. Na abantu mweddeko mu nsi nze taata Edi njowereza maama Edi endejje. Tata Edi ajiwerezaako maama Edi nebazanya abaami abakyakala ne olwakyakadde naye. Mukunja nakacana amount mwebale kuweereza nze Abdukarim Wax Mukunja oyo maama alinganga COVID-19 mama coronavirus yeetaaga kunyoteza ne steaminga yeetaaga no sanitizinga mpaka bwafa COVID bwatyo bwafa. Nachi nakwegomba dana nabakana olengera oguntu tata kitibwa yasamirira ki tata kitibwa abasajja kubula ndi physically fit yoba byo biki mamanze mulimu ekisani babana oli mutemu musajja kwagala kunzita bana mama kitibwa mulimu ekisani tomanyi tino ndi mulwadde wa mutima obuunga nachi njeze nyumba ngolode mama masuka omusajja aganye soko je ogenda kujja omusiru yali anzise zeba baluguwo oligino tata kitibwa yonna gyoli tetenkanya osooka okomewe waka embwa eridde mmwanyi tambulira bebe biki ewaffe Uganda TV temukkirizibwa kuvaako temukkirizibwa kukyusa